ya Kadama TV tuzze tubalabula ku bubbi okugenda mu maaso ku social media, mu bank, mu family n'ebintu ebirala. Ne tubagamba nti omuntu lw'okola ssente gezaako okulaba nga ssente ezo ozirabirira kuba oba ozituuyanidde. Bakadama bangi nnyo tubagamba ebintu bino, oba n'olaba ebintu n'oyoma kitwala ng'ekyamakulu, naye ate ne mugwa mu buzibu. Tubabuulira era tuddamu bagamba nti ssente z'okola gezaako okulaba nga oziwa value. Kasita omala jaajamya ssente gawa buli bantu ssente, kitegeeza ssente z'okola tozimanyiimu value. Naye nga tomanyi bbanga ligenda kubeera kiri ogenda okubeera ng'okolera Buwarabu eyo. Tolina kubeera ng'omala gasaasaanya ssente zo, kumala gaziteeka wano ziteeka wali, kumala gaziteeka mu mikono mikyamu, n'obeera nga ebbanga ly'omaze ebweru okoledde bwereere. Tubalabudde n'abafeera abali ku internet, abali ku Facebook, abali ku WhatsApp, abali ku mikutu gyonna platforms, zonna different platforms, ababba ssente zammwe. Naye bwe tubagamba ebintu bino mubeera tembiwulira, ate era nga mujja kubeera nga mweyongera okugwa mu bizibu bino. Mbabuulira nti ku different social media platforms, ku platforms ez'enjawulo, ababbi ab'enjawulo, obukodyo obw'enjawulo bwe bayitamu okubeera nga bababba. Tugenda baleese wano Kadaama agamba nti no waliwo abasajja ababakwana ne babeera nga bababba. Kinyiiza omuntu ayinza okugamba mubeera mukkiriza baaki ssente oziwaayo weeyagalidde, naye mulimu ffenna tulina entegeera ya njawulo n'okwawula kwa njawulo. Nti omuntu oyinza okulaba ng'oli akoze ekintu naawe ekikunyiiza ng'atayagala buyambi, naye oba tolina ky'ojja kikolera. Nti omusajja engeri gy'ajja n'akukwana n'otandika omuwa ssente, oba omuwaza ki? Bannaye mulekeraawo okubeera nga mumala gata ssente zammwe. Lwaki owa omusajja ssente? Era kiki ky'omwebaza oyo? Kiki ky'omwebaza? Osanze omusajja ku Facebook atandise okukwana, atandise okulimba nti mpeereza ssente, naawe n'ozimuwa. Naye ate era n'obeera ng'oyagala buyambi. Buyambi ki bwe tusobola okuwa? Kuba ogenda n'okubeera ng'ozimuwa nga totubuulira. Ne mutandika ebintu byammwe ne bibackfiring. Naye nga ye tujja kulekeraawo kyogerako. Naye nga muve mu kulimbibwa ne babeera nga bababbako ssente. Munsikumidde message nnyingi nnyo nti banzibye ku Facebook. Tolina ky'obajja kukola. Kati tubawe Kadaama ono agenda kubeera ng'ayogera ku nsonga eno ey'okubeera nti nno bamubbye ssente nnyingi nnyo ku abasajja bangi ab'enjawulo bamubbye ssente nga bamukwana nga basukumira ssente. Halo Nyabo, oli Kadama TV? Ajja bulungi naggwana ne mutuuka ala nga bw'obitegeera kugira ku kinnaye mukulu Kadama TV. Era bannaye obusiru kuba ne balitukomekkereza okugaba ssente. Oba omanyi ofunye omuntu alina amagezi kumbazze kubba. Naye ngenda kukusindikira ebifaananyi 3 bonna babbi. Ngenda kubakusindikira batupostingire batuyambeko n'abaana abalala babadde bagenda otugwamu oba abaalugwamu bakimanye nti twatomera. Asooka y'oyo yeeyita Semata Ddaani abbira abaana ku Facebook. Oyo ye Ddaani Semata. Asooka y'oyo yeeyita nina voice notes nnyingi yamperezaako n'ebifaananyi, naye mujja tusonyiwa tetugenda kupostinga bifaananyi bino kuba abantu ababbi oluusi bateekayo ebifaananyi ebitali byabwe. Oli n'afuna ekifaananyi ky'omusajja oba eky'omukazi n'ateekayo n'agamba nti y'ono oba nti yenze. Okitegeera? Naye nga mu reality oyo ataddeyo ekifaananyi akozesezza kifaananyi kya muntu mulala. Kati bwe tunaakiteeka wano Kadama TV tujja kubanga nga tetulina evidence nti ddala ye muntu oyo, tubeera twonoona image oba twonoona ekifaananyi ky'oyo omuntu gwe babeera bataddeyo. Kati tuwulirize maloboozi gokka, tuwulire omukyalo ono ky'agamba. Basajja 3 bakamukwanira ku Facebook abaweereza ssente ne bazirya. Ebifaananyi mujja tusonyiwa tetugenda kubiteekayo. Katuwulirize amannya, waliwo n'ennamba ze yatuweereza wano, ennamba zo tuyinza ozisoma, naye nga ebifaananyi tetugenda biteekayo kuba abantu bangi nnyo ababba nga bataddewo ebifaananyi ebitali byabwe. Katuddemu tuwulize voice notes zino zonna. Asooka y'oyo yeeyita Semata Ddaani abbira abaana ku Facebook. Oyo ye Ddaani Semata. Oyo yeeyita Maaka
ku media wonna yeeyita Maaka, yeeyita Kabuye Maaka, yeeyita Kabuye Avat, yeeyita Kabuye Joshua, naye nga kiraga amannya g'amatuufu nakonfamu nenfuna gundi yonna amannya g'amatuufu ye Kabuye Joshua ge matuufu. Naye yagula ennamba alabika bazigula Uganda, ennamba nga ya US. Ennamba y'essimu ngenda zikunoonyeza wano zonna nzikuwe. Abantu abo babbi, oyo tabbye woowi, bajja bulungi ng'abantu manyi bategeera. Najja bulungi ono yajjanga muganda wo, oli yajjanga ono yajjanga muganda weewa waggulu gwensoose okuwa. Naŋŋamba byali bingi bye sitayinza kutottolera wano, bingi nnyo nnyo. N'ogamba bannange maze sente zonna ne bazitwala. Bamuyita Mpiima Erias, naye mubbi ali Uganda. Oyo ali Uganda naye mubbi nga bw'okiwulira. Ayanziba ssente zange, ye mbadde mumanyi n'omumanya. Natuuka bulungi nga ŋŋamba wano nga ŋŋamba maama wange yafudde, nyamba ompoleyo $20. Ne mugamba siina ssente. 40 bwe gaatuuka naŋŋamba nyamba ompeerezeeyo ku ssente nja zikuddiza. Ne mmuwa $20. Owulira luutu eyaddako naŋŋamba emmotoka yange yafudde, bebi nyamba, njagala gijja mu galagi edde ku kkubo. Ne mmuweereza ne mugamba sigenda kusobola kuweereza $30. Kampeereze lumu ssente zange. Nga bwe waŋŋambye ogenda kundabirako abaana bange, ogenda kampeereze lumu ssente. Ezisigaddewo muze baakinge ne sisita wange. Namugamba bw'ona ogenda ku ssomero okulaba abaana tebajja bakulaga nga tolina sisita wange gwe bamanyi tebakumanyi. Naŋŋamba oke kiryoke sindika ssente nga lwaki kyenneewala okusindika olumu kunkyajinga nnyo, nga nja kusooka ate nsindikako agasatu banjigyeko kumpi 10 oba 15. Ate nga ndaba bwe nsindika olumu kikola kikinnyamba naaki kikyannyamba, yanziba bubbi. Ssente nabagamba mu zimaketi baaziteekako ne bazibba zonna ne bazitwala. Ne sisita wange teyazimuwa. N'azitwala nalwo kati nagamba muganda we ebiseera ne mugamba nze njagala kudda ndikubonaabona ndi ku ofiisi ansindikira ssente nveeyo ngule tiketi nkomewo ngenda kudda e Uganda nzimuwe. N'amugamba nze baaba nze bwe mwatampanga ku ssente yampa na $20 gokka. Imagine nga namusindikira n'olupapula nduyina olulaga nti ssente nazimuwa, ssente zange azeegaanye. Oyo ye ngenda kudda e Uganda tufaafaagane. Naye gali agasoose waggulu ago go gabbi. Bo sinza nakugamba nti babeera wano. Okitegeera. Naye ono asembayo mubbi. Ate nga bw'atadde n'okuwaayiriza mbu tumuwaayiriza si mubbi. Mukulukadama TV eyo ennamba si ye Uganda naye omuntu oyo ali Uganda gy'alikozeseza. Kyekyo ekirebeza amamwa, ekyo ekiri ekyeru ekirebeza amamwa gakiringa ebiboowolo bye. Hello. Katusooke tusome ennamba ya gundi ey'omwami oyo. Waliwo ebigambo bibadde awo nga binenenene bye tutasobola kubeera nga tuteekawo. Ennamba omwami ono gy'akozesa, omukazi ono gy'atuweereza eri +447 515 502 624. Ennamba gye bakozesa nga oba gye baakozesa nga bamubba eri +44 75 15 5 26 24. Ennamba eyo kanjiddemu eri +44 75 15 5 0 2 6 2 4. So bigwawaddewo ebigambo aba binene byakozesezza ntayagala kubeera nga tubimalayo, naye nkimanyi ali mu busungu obw'okubeera nga bamubba, naye njagala mwebeereremu. Katumaleyo voice notes ze zonna.
yagamba baganda be nti tanzibangako. Wenviire eno muggukira ku mulyango gwe ate neze namuwanga maama we afa aliko 40 sinze namutta. Ajja zisasula njagala mumalemu obubbi. Ngenda mutwalira poliisi ekipapula nkirina ekiraga nti sente nazimuwa. Naziri 2 gye yagamba muganda we ge namuwa gokka nagaagazeeko anti yagamba namuwa 2 gokka gonna ajja zizzaako sente zange. Yaŋŋamba tanzibangako naye mubbi badda kuno ku mbira ne babba abaana. Bannange era buli alaba ebifaananyi ebyo mwewalaga agasajja agabbi gafere tolowooza nti ofunye. Bannange nakoyeneravu ya midiya bino ebisajja bibbi nekiddako nekikuzanyirako nekikusimbirako amannyo ng'embwa ejyamaze mu ssubi kumbe guzze kobba. Ate mukulukadama TV tebaagala mwana ali Uganda era bakuvuma ebivumo nga 50 ng'essimu ye ng'oli Uganda. Kubanga waliwo omu yabajjako nga twagala kumanya wa gye baali, omu yamuvuma n'amugamba sinikira muli ebinnyo owe Uganda nkwagaza ki nze bakadama benjagala be bavaamu ssente okiwulira. Yamukasinikira muli ebinnyo gwe Uganda nkwagaza ki kasasiro n'amuvuma. Baagala baana bali ku kye era buli alaba ebifaananyi ebyo agazingiriti gabbi ebyo ebisiraani by'abasajja embizzi ezo kasasiro.